Kyeyagala okuwulira ekiwulidde nga ye mwennyini awaaba alaga nti nno baatuuza mutuuze ne bamugamba nti twalayo omusango guno kubanga nga naye byayogera agamba baŋŋamba I was told kitegeeza waliwo kabonganjaamu gamba naye agamba baŋŋamba kati ye navuuka kagologoosi mu kkooti kino wakijjawa nti baŋŋamba ekyokubiri nswadde omusajja omukulu muwawule ow'eŋŋombere yakola erinnya lye nga mutabani we aweereddwa obusente ajje wano alumirize nnyina Noosiyati nti bagenda ku malaalo ge ne basonsekayo ssente nti Kayondo yagulira omwana n'ajja azze ayimirire wano alumirize nnyina kibi nnyo abazadde mu kuza abaana abazadde muzeemu abaana empisa era kkooti etuuse wano nga zze yenna yeesumaalise okulumiriza nnyina eyafa mu January nti mu December bamuwa ssente naye byonna biri wano mu kkooti buli kimu ekitunuddemu oli n'agamba nti baamusengula okuva mu municipality ewa Honorable Betty Nambooze agenda ategeerera ebya Mukono South bamubuuza oli mulonzi nti siri ebya Mukono South obimanyi nti sibimanyi abalonzi obamanyi nti sibamanyi bewa supervising obamanyi nti sibamanyi bagambye eki nti baŋŋambye yogera bwoti nti no Kayondo okulonda guddemu byonna biri wano kale oli n'agamba nti olw'okuba Mukono yonna NUP yawangula n'olw'ensonga eyo nange nali nina kuwangula gy'oli kyali kiina kuba kifundikwa nti nno eyeddira omuziro ogwo gwe balina okusumikira akalulu bakolerera kakolerere so si kujja kwesumaalikira mu kkooti era tuswadde nnyo ab'e Mukono maaso g'omulamuzi nga abantu boogera abantu abali ku ddaala ly'obubaka bwa paaliyamenti ng'oli yeesimbyewo n'aba ng'asimbiddwawo ekibiina ky'ebyobufuzi era nsuubira ekibiina kya National Unity Platform mujje Mukono South mulabe omuntu gwe mwawa kaadi yammwe bw'abaswazaswaza mu maaso g'abalamuzi ne mu maaso g'ensi yonna.